entalo mu maka ga Sheikh Muzata zikyagenda mu maaso era nga njagala ogamba assalamu alaikum warahmatullahi takbir Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oshegede njagala okugiddamu alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh. Oshegede naye nga munange twava mu dduwa ya Sheikh Muzata over the weekend era nga bingi nnyo ebyayogerwa era nakusuubiza ngenda kuba nzija nkuwa interviews ez'enjawulo about family eno yongere ogitegeera. Eggulo nakuwadde mama wa Kluthumu era Kluthumu ono mama n'atunyumiza nga we yayigiriza muwala we ensonga z'omu kisenge kyevula muno Sheikh Muzata mu bakyala yali ayagala nnyo Kluthumu nga wagendere mu kisenge n'amala okuluthuminga nga crossinga nga agende akantu akakonyumira Lawrence nga wava eno mu Dobbe mwe tuyita Dobbe wava mu Dobbe nga crossinga nga agendako ewa annual nga mga annual sleep well. Kati munnange Kluthumu ono namumuuzizaamu leero lwaki ebigambo bino yabyogera mu butamanya oba yabyogera mu kumanya. N'agamba munnange Sheikh Muzata yalina omukwano ogw'ekimmemmette nti buli mukazi alina okuba n'omukwano, buli musajja alina okuba n'omukwano ng'ogwo. N'agamba Smith olaba olina omukwano but Sheikh Muzata yalina omukwano ogw'ekimmemmette. Ne mugamba sooka ogunnyumize. N'agamba Sheikh Muzata yakuteekangako bw'ati engalo bw'ati okitegedde sibeta no nyamu ndi musiimu nnyo kubanga abantu basobodde okujja ne beegattira wamu ne basabira Sheikh Allah amutaasa ebonyezo by'omukabbuli ataasiima emirimu gye. Nsiimye okubanga basobodde okujja mu bungi bwe bati. Mu kusooka nali mbasuubira okujja obungi bwe bati naye natuuse ne ntyamu kubanga wabaddewo a serious campaign Dduwa obutabaawo naye nange neewuunyiza ng'abantu bazze bwe bati. Abantu obeera nti ludda lwa Seeka teruzze ekisinyi kino kikuyisiza kitya era lwaki? Oludda lwa Seeka lutya? Family ye sina kyakuboogerako. Simanyi nenze ekikulu kasita tufunye abantu abasabidde Sheikh abamwagala omukono ne gutambula bulungi kati abo siyinza kuboogerera kugira ng'obabuuziza bo bennyini lwaki tebazze ku dduwa ya muganda waabwe. You seem to be a very strong person, but do you think onosomalako n'abantu banene abangi abakulwanyisa? Oba okumalako ntya nabo? Okumalako ne family ya Sheikh Muzata ekulwanyisa nti oba wali wano babiki byonna olowooza onosomalako nabo kuba bo bangi ate oli omu ne mami muli babiri. Anti kati okungamba nti nali nanobako n'enkomawo nabo balina challenges zaabwe naye ng'ekikulu kya byonna Allah yasinga okumanya. Kati olaba guno omukolo ye Allah yagumanya nti gujja kubaawo nga ffe tetunaba na kugumanya nti gulibaawo. So byonna tubikwase Katonda yamanyi gye binaggweera. Gwe ng'omukyala twalaba nti waliwo emabegako baakuyisaamu mu ngeri etategerekeka nga bakusibyeko bu audio. Owulira otya ng'omukyala n'omwana wo wabanga yabiraba kyaba affectinga kitya? Of course tekyali kirungi ng'ekitibwa ky'omukyala kiba tyoboddwa kubanga ebyobuuze byali mu audio byali tebikwatagana byogerwa naye ndowooza ensi bwetyo kyoga kikuleetera okukola bulola bwofuna ku challenges kikumakinga stronger. Kati simanyi bwenyiza kyogerako naye kati nze kitwalanga onozaala abaana ne mubeeramu abaana abalungi n'abatali balungi. Bakati oyo omwami gombuza yali mutabani wange era namutwalanga nti mwana wange. Kati oba yavaamu ebigambo ebifaanana bwe bityo era nabyo yongera kukula n'olaba ensi weefaanana ogamba abantu baba we batyo. Ye nnyabo. Nedda tewabitegeera kugamba ebyo nabyo biwanvu kyetaaga n'ogenda ku poliisi y'e Katwe ne bakunyonyera ekituufu ky'ensonga eyo kubanga we naagikunyonyola nja kuba ng'eyeewozaako naye ng'ekikulu omwana ye yanvumira bwereere. However nina ate gwe nataddeyo ye namuloopye
ogwo gwe yanvumidde naye nga simugendangako katwe ku muloopa oyo yennyini driver gombuuza biri byali bigambo nali simuloopangako ensonga zaali ndala ezaali ekatwe ne poliisi mu kunoonyereza ne muyita ekole statement byali biwanvu naye oba ogenza ekatwe baba basobola okuwulira the whole story kubanga kati ebintu bya poliisi ba open naye kati namuloopye guno omusango gw'okutyobola ekitiibwa ky'omukyala n'okuntiisatiisa kuba mune kati obulamu tuli mu kutiisibwa anything can happen tomanya Sheikh abadde mikwano mingi naddala ekiwulira abadasinga okukolera naye batono nnyo bwe tulabyeko nekiwulira amannya agama tusuubira okubeera wano wabayita tewabayita nsonga kiwa nga we mbanyonyodde nti Dduwa nebaddemu a lot of politics nekye neebazizza nti abantu bangi nnyo bankoledde omukolo guno omukolo gubadde so colourful nze ensawo yange badde tegusobola neebazizze ne bampa ssente nawo ne balance era kimanyi nti babadde emitima gyabwe gibadde wano n'olw'embeera engeri gye badde efaananamu nkitegeera lwaki abasinga tebazze naye ekirungi nti abantu bazze seka ne tumusabira nedda munange kugamba mami oba yakitwala atya naye nga ndoozi omuntu wokaba paka bakati nze naye nafiirwako bazadde bange dadde wange yafa naye nga nkaba nga manyi okufiirwa omuzaddewo kyekisingayo obunene n'ate omwami wange we yafa ate obulumi bwe nawulira sibuwulirangako kuba nawulira nga obulumi buviira ddala mu lubuto mu byenda muno nga bunnuma so okufiirwa omuntu wabadde so close gy'oli munange okaba ndooza paka lwova mu nsi ebyo bigambo ekituufu siyawukananko na mugenzi era bwe mba nayawukana naye baleeta obujulizi omanyi kati olaba nze mbadde sina muntu w'amawulire mbadde mbeera nnyo emabega obufumbo bwange mbadde si bwa mawulire naye munnanga abantu byebasanga bye boogera byosanga bye boogera n'agatali mateeka nti n'embeera eya bulijjo sawukanangako wali mufumbo kati oba toli mufumbo naye mu bufumbo kati nga bwe bufaanana nga woobulaba nti munna waakunyiiza oluusi oyinza ogamba nti kantambulekokko okusinga okuyomba mu maaso g'abaana n'olira oli nti yayidde munna amazzi oba yamukubye kati oyinza ogamba nti kansooka enveeko obusungu bukakkane and we move on kati goloza nti myaka mama 2 genfumbye tubadde tetwenyiizaako n'ebigambo oba ndooza n'omulembe gukyuse nga tewaliwo nnyo nsonga eriwo omuntu yandivuddeyo munnaddiini yandikulwaniridde essaawa eno kuba nange mwenyini agezaako omukubira essimu ng'abyewala ye Sheikh Kibaate gwe bagamba nti yasayininga empapula ezibawula tavuddeyo kulwanirira nedda Sheikh Kibaate yayogera ensonga ze natakoma kuzoogera n'aziwandiika ne mu buwandiike kati ye tasobola kubeera nti buli kiseera abeere mu midiya kubanga bino tebijja kuggwa naye yatangaza ensonga ezaaliwo mu verbally ate nawandiika n'okuwandiika era oba oyagadde osobola okunoonyeza ebiwandiiko ebyo yabiwandiika ne wadi Inspector General gyebiri so bambi I think yakola omulimu gwe nze bye biramu sibimanyi era sibikkiririzaamu kubanga content yina gwenda bamu takwatagana ekituufu kyekyo nti Seka alina abaana be 5 nze bemmanyi beyanyanjulira abaana n'owange omu simanyi nange nakiraba nga yewakiraba simanyi gyekyaba abantu abantiisatiisa baba batya cause
tewali nsonga lwaki bantiisatiisa nze bino ebintu by'obufumbo era mbyewuunyiza kubanga obufumbo bwaffe twabutambuzanga babiri nze n'omwami wange kakati nze sitegeera nnyo nsonga ebasumbuwa kati bwabwe era si bwabwe ebintu by'omufubi by'abakyala be n'abaana be kati simanyi